ngenda kusooka kwebaza bannayuganda mwenna abakyakola emirimu gy'okutambuza struggle ku social media, ababeera ku Twitter mbalamusizaako, ababeera ku TikTok mbalamusizaako, ababeera ku bwenyi bw'ekitabo namwe mbalamusizaako, abakyakola live mbalamusizaako. Njagala muntagingire buli mwana yenna agamba nti wankyukakyuka naye ng'ali weru wa ggwanga naddala ba house managers. Video eno njagala ba house managers babeereko kubanga nina message njero basindikira nga tetunnatandika video eno kuba kati eddakiika 5 ziweddewo njala tandika video eno mu butongole. Ne video ya leero njala gitandika kansooke mpisewo akalango kamu kokka akalango kano then tulyoka tugende mu maaso ne bigenda mu maaso. Alright, nyongera kubajjukiza nti conference eno ekyaliyo the International Conference on Ending Malnutrition 2024 etandika January 19 ekoma January 2024. Better nutrition for better lives. Registration ebisingawo ojja kubira omukyala Dorothy Kajumba owa Extreme Music and Events e Canada ali Toronto. Ojja mufuna ku simu +1 647 92 90340. Ekifo mugenda okungana ogenda okubera conference eno kijja kubera Urban Banquet and Convention Center Toronto Canada. Enaku z'omwezi muzitegedde, so kati awo ndoza tuba tuvudde tugenda kutandikirawo nyine video eyatulese mu butongole. Okusookera ddala njala sooka kukola disclaimer. Okusookera njala sooka kukola disclaimer. Disclaimer yeruwa. Ekisookera ddala nze Chemical Ali Fred Lumbuye sirina WhatsApp group. Emyaka gyonna gye mbadde ku social media sirina WhatsApp group. Sirina nsonga lwaki nkuliyetinga WhatsApp group. Kyekisookera ddala. So ababibongesa nti nina WhatsApp group, sirina WhatsApp group. Ezo techniques eza blackmail NRM zeekozesa nze tezindya kubanga nagenda okujja mu bintu bino nga mmanyi kye mmanyi. So yenna atambuza propaganda Lumbuye yakoze WhatsApp group simanyi lwanisa so sirina WhatsApp group bukyangambera wekyo nakigaana manyi obuzibu obukirimu. Ekyo kisooka ekyokubiri. Page zange eziri official zimanyiddwa. Page zange eziri official zimanyiddwa. Ate nze ng'omuntu si chatting muntu yenna mu messenger unless nga yasindikidde message. I don't chat with anyone using messenger or Facebook messenger, no. Ekyo si kikozesa. So muntu yenna waliwo nvubuka ndowooza alina akabinja kandiringano k'abaana abasajja abakoze eki k'abaana abasajja abadde bagezako okulwana entalo zaabwe. Nze munnange sirina Facebook account zange page zange. Nze munnange ezange ziri open eri public buli kimu kwekiri sina kyenkweka. Kati waliwo omukulu aliwo ka page ndo wakali rodda wasibanya akadduka yasina agamba nti na WhatsApp group ne mugamba nti sina WhatsApp group. Ekyavuddeyo na creating a page ngeri mu LBS natikawo n'ekifaananyi ate nze bwe mba mpandiika ekintu kyonna kiwandika mu capital letter ebyo byonna biwandiise mu small letter. Kati bwe yabadde nga yeekyatinga okulaga nti oba nze njogera n'omuntu omulaga nti Lumbuye simanyi yagenza asasula abantu okulwanyisa Arion Skin mwana wattu nze sina budde busasula abantu kubanga nange kenyini neetaaga ssente. So sina siri zingenda kusasula omusimu bagenda kulwana abantu. So omwami ono yaguddewo page eno naye ekyobusiru bano abasajja ba NRM n'abagobera kibalina beerabidde nti blackmail takola. Nze enamba eyange emanyikiddwa eri ku mukutu gwe bayita Tuxel. Era bwe banga Tuxel sikozesa MTN. Yagenza okwerabira omusiru ng'amaze okukola screenshot yerabidde nti ye ate simu kwe yakoledde ya MTN Uganda. Ate nga amaze okulyetinga page eno eri fake nga yeekyatinga aloozesa abantu nti nagwe nkyatinga naye mu bintu bya ssente. No, please saagala muloozese bantu nti mwe musinga okutegeera. Wano twavaawo dda ku blackmail. Twavaawo dda ekintu ekiyitibwa okugatta social media platform ate ogambe nti ogenda zikozesa gino muganda ekyo tekikyakola. So njagadde obategeeza 1 sina WhatsApp group. Ekyokubiri page yange n'accounts zange zimanyikiddwa official. 3 si chatting muntu yena using messenger. Ekyo mukitegedde bulungi. Awo nawo nvuddewo ye clarification gye mbadde njagala osooka okukola then tuleke tugende maaso bulungi nnyo. Kati njagala tusooke n'akalowoozo ka leero. Ow'omutima omulaga video gyesonyiwe njagala tugende n'akalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero njagala kagende bwenna ba social media in-laws abali ku social media kuno. Amannya gange nze Lumbuye. Chemical Ali. Emyaka gye maze ku social media mugimanyi. Sitiisibwa sikangibwa.
amazima ngayita mazima ate enjawula ekikawa wakati w'eppeera oba ekitakambaga wakati w'eppeera n'entula kyensobola okubagamba kati njala bagamba ekituufu kiri nti gwe yenna omuntu waliwo mu kalowoozo kali njala kutegeeza era naawe ojja kifunako enjawulo okigamba abantu bali mu diaspora ensonga lwaki tulemedde mu struggle eno kubanga twagala kuddaka mu diaspora eno bakubuuza ovaawa gwani okola ki wano oddayo ddi ewammwe ki ekyakuleeta wano tukooye ebibuuzo bino nga tulina okwaffe nkiddamu tukooye ebibuuzo bino nga tulina okwaffe oli akubuuza gwani ovaawa wakima ki wano okola ki wano era oddayo ddi ewammwe ebibuuzo bitubikooye twagala kudda waffe mu nsi Uganda naffe tubuuze ku bibuuzo ebyo tukolera mu bugubi embeera y'obudde mbi kyokka nge waffe buli kimu gyekiri kati njala kugamba gwe mu kalowoozo ka leero mwana muwala mwana mulenzi yenna ali mu struggle njala osooka otegera ekintu kimu nze sajja no mu struggle kunjagala nkiddamu sajja mu struggle kunjagala mu revolution tembeera feeling tembeera love revolution is a revolution tembeera love n'omuntu akoze ensobi nga munnamwe mumulyawo over okutereeza damage ebeeriwo kati gwali eyo ng'osubidde mbwonjagala mbu bwenjogera ku nsobi bwenjogera ku kintu nga nkigambe nti kisobo ate nojja n'onvuma kubanga gw'olina feeling yakyo olina laavu mu revolution temuli laavu so toyagala nze Lumbuye oba toyagala chemical ali yagala ensi yo tubasomesa kwagala nsi yammwe so si kwagala ba individual nze ne bw'otanjagala naye yagala ensi yo kubanga zino ensi ze mwagala ofuna buviza okujjamu bannyinizo baazirwanira to the extent baayiwa omusaayi ogwa generations era yensonga lwaki osaba vizo zijjamu yensonga lwakubuuza oddayo ddi wakima ki wano okola ki wano bakwongeza lenti ebintu osasula time zifiri okusinga ku bannansi rights tozirina kati tubasomesa mwagala ensi yammwe Uganda toyagala nze Lumbuye era bw'oba toyagala byenjogera wabula gwe faayo okulanga oyagala ensi yo love your country so aliyo ngogamba simanyi omusajja oyo simwagala don't love me love your country kubanga nsi bwe neekulemera mu Uganda nga bwe balemeredde ojja kgenda mu nsi endala gy'ogenda ofunamu visa ensi gy'ogendamu eri abaagirwanirira babatta babasiba babatulugunya babakola buli kimu okubanga ezo ensi weeziri mu osaba visa so bwe tujja wano okwogera ku nsonga eziruma ku ggwanga ne tubaga kino kiri bwe kiti gwe noga ati atayogedde ku gundi mwagala atayogedde ku gundi no mu revolution mu nkyukakyuka tembeeramu feeling tembeeramu laavu nga gwalina feeling bwe simanyi gwe bamwogeddeko ate mwagala ngenda kuuli ekigambo kimu wano wakulemye n'ensi ekulemye yagala ensi yo toyagala Lumbuye toyagala Kyagulanyi toyagala ani yenna yagala ensi yo Kyagulanyi akulaga kimu nti ensi erina kuyimirira bweti Lumbuye akulaga buli kimu nti kino kirina kubeera bwekiti so si kunjagala era kyobula nabagamba nze sina kifo kyonna kyenjagala mu bukulembeze bwa Uganda kebeero LC1 reason being nina ebyokukola bingi nnyo ebisinga ne offices ebyobufuzi mbimanyi era ndi mu struggle nga nkuba buli kimu kyenkuba kubanga sirina kintu kyonna kyenjagala nti nyingenda fuuli kino saagala ministry ali neki nkiddamu sigenda kwesimbawo nkukuba nga sina gwe neebuuziza kubanga obeera obstacle system ya Museveni gye yakozesa mu nsiko buli muntu yenna yakyamanga n'ava mu layini baakujjangawo era singa yabalekangawo yandibadde tatuuka waayina kubeera kati fe bwe tujja ntwogera ku muntu nologamba ate amwogeddeko olololo musajja simwagala simanyi biki revolution temubaamu feeling temubeeramu laavu yagala ensi yo toyagala nze nebyenjogera oba toyagala biwuliriza gwe kozesa omutwe gwo olowooze oyogere ensi yo kyerina okubeerako okusirika tekigenda kukutaasa abantu bangi mu nsi mu kulwanisa mwagala gijjako oswadde ali mu control room mu state house ng'oyagala kujjako video eno oswadde tolina kyosobola kukola oswadde muleke mbyogere byonna mwategedde ngenda byogera information enjirina mugirekeeko temugijjaako mwe mugirekeeko temugijjaako mugirekeko so akwe kabadde akalowoozo kaleo saagala onjagale yagala eggwanga lyo kyoba okola ekintu kimu nze toyagala nze yagala eggwanga lyo kubanga lyosaba visa okugenda oba omuntu gw'okubira essimu ali mu diaspora akuwa essente byayitamu bizibu nnyo abamutulugunya bannansi balwanirira ensi ezo gwe bw'onoogana okulwanira ensi ye nagenda ogirwanirira kale mu kalowoozo kale njagadde obategeeza gwe togaa nti simanyi ate Lumbuye mu kyayi simanyi yayogedde ku kintu mu revolution we don't have feelings and love no the only focus is to liberate our country Uganda so kati gwe alina feeling busime biki tonjagala yagala ensi yo kyenkugamba nze tonjagala
kubanga fena batunadda mu Uganda ngeteredde tujja kuba tufuna emirembe kye tubagamba mmwe mwabalina feeling busimbe biki muswadde kekabadde akaloozo kalero nkaggadde ngenze ku Kigula Lujji ekigula Lujji kyalero nno ngenda kitwala eri mwenna bannayuganda njagala mumpulirize bulungi nnyo era nakyo kigenda kwawukanako n'akalowoozo njala kutegeeza muganda wange mu Kigula Lujji kyalero obutamanya tebukugisaako musango mu Kigula Lujji kyalero obutamanya tebukugisaako musango ekyo ne mu kkooti mateeka bwe kiri bw'oba tomanyi nozza omusango amateeka gagenda kukulamula nti wazizza omusango so obutamanya tebukugisaako ki tebukugisaako musango tugenze mu maaso mu nkola y'emu bwe tuba tuli mu struggle tujje mu laavu gwe wenna ali eyo nga tonnavuma bloga tonnavuma activist yenna ayogera ku nsonga zikyusa ggwanga sokolooza emirundi ena nga tonnakikola nkiddamu gwe wenna ali eyo ng'ovuma activist oba ovuma bloga oba ovuma kansala oba ovuma ani sokolooza emirundi ena nga tonnakikola kubanga obutamanya tebukugisaako musango lwaki njogedde ekigambo kino gwe wenna avuma omuntu ow'enkyukakyuka kuba yayogedde ku muntu gw'oyagala eyokola nsobi wuliriza bulungi nnyo wano kye tuyita struggle buli muntu akozesa omutwe gwe atajja ye nga ye bw'abazze mukitegedde bulungi kati gwe njala kutegeeza atamanyi struggle atamanyi revolution njala kusooka kusomesa omuyimbi yenna bw'avaayo n'agamba nti ye tayagala politics era tali mu politics naye nga muyimbi eze tuyite enkwezenge zaabula nkiddamu eze tuyite enkwezenge omuyimbi yenna akugamba tayagala politics era tali mu politics naye nga muyimbi ze enkwezenge zaabula era batalina magezi kati njala kujjukiza teri muntu munnabyabufuzi asinga kubeera wamutawaana nga muyimbi kati nkuwe byafaayo tutandise bwe tuti abasinga okuyimba mu nsi yonna bakozesa oba njala soka badizaayo abasinga obungi mwe temumanyi kye bayita kuyimba okuyimba njala bajjukiza nti okuyimba kuno sooka weebuze lwaki mu nsi yonna bakaddugala basinga okuyimba lwaki bakaddugala basinga okuyimba kali kankunnyonnyole okuyimba kuno bakaddugala lwaki bakukozesa okuyimba nti basinga okuyimba mu nsi yonna ensonga eri bweti mu myaka giri emekadde nnyo bamagulumeeru bajja okusobola bajjajjaffe abasajja n'abakazi balina ennaku okweteekamu omwoyo gukkiriza n'obuteekubagiza nnyo baatandikanga okukola obyennyimba ezibazzaamu amaanyi n'essuubi era kyova olaba na kati bakyakikozesa mu kunyigirizibwa okw'amaanyi okwetoola ensi yonna gye bali kwe kwayita okuyimba era baasindikanga obubaka eri bannaabwe n'eri abaali babagula nti kyemukola kikyamu naffe tulina eddembe lyaffe ng'abantu ekyo bayita okuyimba era during slavery time okuyimba kuno kwayamba nnyo bajjajjaffe abaatwalibwa mu nsi amagulumeeru okukola obusibe obutali bweyagalire ekyo ndowooza okitegedde nkubulya mu Kigula Lujji kyaleero tugenze mu maaso kati gwe munnayuganda ali e Kampala ng'olina feeling simanyi nina omuyimbi mwagala simanyi takola nsobi simanyi wololololo ngenda kugamba ekigambo kimu munnange gendowoozayo ku ggwanga gendowoozayo ku bintu by'olaba gw'oteekeravu mu kuyimba okuyimba kw'owulira nti gwe simanyi omuyimbi tebabawagala bamwogereko okuyimba yettulu oba kyekisumuluzo ekyakolebwa okujja obukabbulu mu ggwanga erya South Africa abaddugavu okwekutulako omuzungu nkiddamu okuyimba abayimbi ebitundu 10 mu South Africa bakozesa music ne bakozesa ba artist ba musician okulwana ekigambo kye bayita apartheid oba busosoze mu langi n'okuttibwa mu South Africa ebitundu 10 era kyovola nti abayimbi mu South Africa basinga obungi music wa byatunda nnyo myaka gye 5 mu myaka gye 6 myaka gye 7 myaka gye 9 myaka gye 9 mpaka 12 ng'abayimbi abasinga okuyimba okulwanyisa obukabbulu ne firimwazi bazisarafina zaani bakozesa message yakuyimba kati gwe omuyimbi akugamba is not a politician is not interested in music is not interested in politics and is not a politician eze tuyite embuzi mbula byoya
omuyimbi yenna alina okukozesa ekitone ky'okusindika obubaka era kyovula mu Uganda lwaki Museveni bw'aba agenda campaigninga oba Muhozi atambula eggwanga lyo batwala bayimbi kubanga be basikiriza abantu kati nkubuulira nti revolution eyimiriddewo ku buli muntu yenna kyasobola okukola naye nga music is part of revolution era abayimbi bakola ekintu kigambo kinene nnyo okukyusa eggwanga nga basindika obubaka South Africa yayimirira ku bayimbi abayitirivu ennyo nga bayimba ennyimba ezibazaamu amaanyi ezirangira abazungu ezifulumya obubaka ezizzamu abantu amaanyi ne balwana okwekutulako omuzungu kati gwe munnayuganda omuyimbi yakugamba simanyi tayagala politics tali mu politics totegana ezo mbaata zaabiti kankuwa ekyokulabirako omuyimbi mu South Africa bwayita Yvonne Chakachaka mu mumanyi mwenna abasinga obugimanyiko oluyimba Mr. DJ Mukomboti aina nyimba zi fighting for freedom aina nyimba nyingi nnyo kuliko omuyimbi Brenda Faso Mugenzi yayimba ennyimba za revolution kuliko Chiko Chimola bayimba ennyimba za revolution eyasembe yalilako Dube era byamutisa kwali kuyimba nyimba ezo kati njagadde kutegeeza gwagamba ntasimye music tana kyasemeza simu yimbi anze ne muyimbi sagala politics eyo nsobi ero yabasimuntu wasimu na Uganda abayina kiyenoonyeza nyenze maaso mbajjukizaamu n'omuyimbi gwe tuyita Bob Marley nakati nyimba ze muzisanze onenga nkadde nnyo Bob Marley yayimba ennyimba za reggae abazungu ne bakwata ku mutwe ng'omusajja asindika obubaka obugumya abaddugavu obajjukiza nti balina gye baava obajjukiza nti bali mu busibe era bagenda okukomekereza nga bamukolera olukolo okumutta era n'afa n'avaawo kubanga yavumirira nnyo abazungu ayita mu nnyimba bagamba ng'oluyimba lwe manya basinga obungi lwe bayita Buffalo Soldier bwe muyita Kopolo Soldier basinga muluyita Kopolo Soldier bayita Buffalo Soldiers n'abagamba n'ayimba oluyimba lwe bayita Africa Unite ng'agamba baddugavu mu unitinge ng'ayagamba baddugavu mu unitinge kati mwabasinga obungi mumanyi oluyimba lwe bayita muluyita Kopolo Soldier ne baluyita Buffalo Soldiers oluyimba olwo yali ategeeza abaddugavu mujjukire gye muva mujjukire nti babaleeta buleese no babaleetera ku miguwa okubateeka eno mu America mu okulima ebikajjo ne ssukaali n'amajaani nga bategeeza butegeeza n'ennyimba nnyingi nnyo ekyaviramu abazungu okugamba nti omusajja ayitiridde ono tumukole ekyajabo n'abamugjawo naye nga ne music we akyatunda essaawa zino gwotaali kati kyembategeeza nti olita kugamba nti abantu music talimu message omugenzi Tupaka yayimbanga ennyimba ezikoona gavumenti omugenzi MJ yayimba ennyimba ezikoona government ba black eyed peas bayimba oluyimba where is your love ne bayimba ennyimba nga zikoona government nemwe muli awo olyaga nze ndi muyimbi siri mu politics era sagala politics oyo si muyimbi mukitegedde bulungi kati gwe omukyala ali mu house manager njala kutegeeza before nga tonnakola video evuma Wuma Lukisekka tonnakola video evuma Lumbuye njala kubuuzaayo muyimbi ki mu Uganda yali avuddeyo n'akola live stream ng'ayogera ku nsonga zammwe ez'aba house managers engeri gy'omulaabunamu taliyo abadde bakikola be baana abali mu national platform abaana abali mu people power ne ba blog abadde boogera ku nsonga ezo kubanga bankyukakyuka teri muntu ali mu gavumenti ng'ali mirembe asobola kwogera ku nsonga zammwe kati gwe nga tonnawoza mbu simanyi omuyimbi mwagala nyira feeling gijje byanjawulo nnyo ku eggwanga ddene nnyo ku feeling wa music wammwe mwawule feeling zammwe mwawule akajanja kammwe akasumagiza eyeyalira mujja akajanja mu bintu by'eggwanga awo wooli okuva Uganda wajjawo lwa byabufuzi kubanga Uganda ungovernable n'olinya nojje Saudi Arabia teri muntu yandiyagadde kufuluma Uganda singa Uganda ebadde ngeri stable economically ngeri politically safe bani bati mujja mu nsi z'Abarabu mujje feeling mu bintu by'eggwanga nabagamba wano ntujja tubanga nti mu house omwo mulimu abaana baleeta nga bambega nga bo mulimu gwabwe kujja kujjuliriza na kubatandika babega yensonga lwaki mwatandisa okulaba abaana ng'ate badiringa n'aba NRM ate bakuba ba people power nenga omwana abadde amanyi ekigendera mu maaso ng'amanyi ekigenda tasobola kukola video ng'akuba omuntu w'enkyukakyuka gwe njagala ombulire ewantu awa gwoganze simanyi lususu lwa mbizzi mwagala nnyo lususu lwa mbizzi yali yakozeyo video ng'alaga nti alumirwa bakadama alumirwa ba house managers nkubuuza
tukola ebigambo bino byogera tukyuse gwanga tukyuse administration e Kampala buli mwasi olwokubanga afuna sente zayinga yeyagalira mu nsi ye omuwala bw'akusalamu ensigo lwa nfuga mbi omuwala bw'akuwa sente ntono lwa nfuga mbi kuba Museveni yamugamba tumususa mitwalo 8 omu Ethiopia gwokola naye afuna miliyoni 2.5 nga n'emirimu gy'okola gisinga gy'omu Ethiopia mugula amaaso national issues toziteeka mu feelings za music kubanga music mbagambye tool ya kulwanyisa bannakyemalira kati omuntu atayimba music ajjako nnakyemalira oba akyasa bannayuganda abatusi mukwano gwo kyembagamba mulina feeling nyingi muzikendeze okitegedde kati awo nvuddewo ngenze ku firimu entuufu eyandeese kansooke noono omugwagwa video yange liruda a minute please okay Kansulenti mwena mutu se kansoke nono mugwagwa ekisoka Sanyuka TV part of Vision Group if I'm not mistaken batekawo Galaxy TV evumero Kyagulanyi Center muneremererwa era yonefa ne batekawo Sanyuka TV probably kuvumero Kyagulanyi Center bawere emeza bya politics mu Uganda Sanyuka TV ya introducing ekimeza nenga kirimba NRM mbokka bebavuma n'okuvula Bobi Wine njagala uliza katambi kano then bomalo kawuliriza nkuanalysis yange nza nnyo omuntu amanyi omwami ono then tugende maaso kati kansoke kazanya mwakalabe na kapostinze mukawulire bulungi nnyo nze nga sinaba kuva mu bantu bano nkubuulira era yakimanyi bulungi waliwo abaana abali ne Canada oba oyagala osobola okubuuza luutu mukasa ng'omwesibi twali tulina kye twapanga mwe ife munobu plan B yalichi plan B nga tugenda kwambala ngoye za Odi Kampala secondary tusanyewo ekibuga tusanyewo ekibuga kimanyi neyise kimanyi ne semwayi yayo plan yamwe yali plan B Bobi Wine bwe twagenda Magere ne tumugamba plan B yaffe tuyino gikola ki ogituukiriza nagamba mulinde ku macha ngenda badda mu kumacha bayola abaana abayiso ne semwayi ye yagenda ngali mu New York genda mulaba sawa musambo what are you talking about mwagala kunkabiza kya maziga nze kawo ya star ya obato manyi stinyi ntegeera star wano stono ku media star nze sagala munkabiza bwe basika bali kukufa babona what are you tokaba Kasa meme Sanyuka TV Kasa meme Sanyuka TV omwami oyo teri amumanyi wadde ku kitebe oba wadde ku kitebe kya NUP oba mu people power wadde mu national platform teri amumanyi one ogambye nti NUP yalina plan B NUP tebanko na plan B yali ya Dr. Kiza Besigye n'akabinja ke tetubanko na plan B ogambye Robert Kyagulanyi Center mu mwina plan B ya kwokya kibuga Kampala nga mukozesa uniform za Old Kampala toyawudde Old Kampala Primary School Old Kampala Senior Secondary School webintu bibiri toyawudde ekisokera ddala national platform Robert Kyagulanyi Center ng'omukulembeze ebintu bye abikolanga ye one munupu tetukumanyi era teri muntu asobola kuteesa project ngeno oba ekiddako nga kino gwenga nawe mwoli obanga mulimu abantu abalina endowooza nga mmwe kino kikyamu mmwe babateeka okwogera ebigambo kanjirako buli ogambye mwayogera ne mugenda kwokya ekibuga mukozesa uniform za Old Kampala era mwabyogera kiro zigenda okula saa 7 gw'ekiro nga Bobi Wine ali mu New York mukulu mwabyogera kiro sibwe kiri ngenkera mwina okwokya ekibuga mwabyogera kiro toyogedde saawa meka kakadde mbulungi lyoke kwate wano then nkuzanyira abantu abakola ki abantu abakumanyi ulira nze nga sinaba kuva mu bantu bano baluwa nkubuulira era yakimanyi bulungi waliwo abaana abali ne Canada oba oyagala osobola okubuuza luutu mukasa ng'omwesibi twali tulina kye twapanga mwe
Lutumukasa mumanyi bulungi nnyo musajja wa NRM mobilizer wa NRM yaliko na radisi Lutumukasa no go reference Lutumukasa bo NRM atombuzo otya mwabanupi mwalina tugenze maso munupu plan B yali ki plan B nga tugenda kwambala ngoye za odi Kampala secondary tusanyewe kibuga tusanyewe kibuga kimanyi ne yise kimanyi ne semwayi yali plan yamwe yali plan B plan B Babi wali ni twagende magere ne tumugamba plan B yafe tuyino gikola ki ogitukiriza nagamba mulinde ku machangenda badda mu kumacha bayola abana bayiso ne semwayi ye yagenda ngali mu New York genda mulaba sawa musango what are you talking about mwagala kunkabiza cha maziga nze kawo ya star ya obato manyisinyi ntegera star wano stono ku media star nze sagala munkabiza bwe bazika batu kufa abona what are you tokaba kasa meme sanyuka Kawoya stili wano ku media stili mukulu mwatesa no bati yakulanyi center mwe kironga mugenda kuocha Kampala kumachanga ali New York okuva Kampala okutyuka mu America ba mu New York bavugirawo essaawa 16 bavugirawo essaawa 16 that is a direct flight enyonyi ngevante be direct negenda direct mu America nga teyimiridde nga twali stop over kati 16 hours almost is ennaku 2 sibo kiri kati gwogambye timwayogera kyagulanye ekiro nga mugenda mwayogera kyagulanye ekiro nga mugenda kuocha ekibuga naye ku macha wamulaba ali New York mu America kati naye nze dewonya abantu abatendeka abasajja n'okujja okulimba mwakola program ekiro ku macha misana kyagulanye gali mu New York naye nga New York bwokuva ente botuuke New York direct flight bavugira 16 hours zenaku almost 2 ngibulake sawa kuba kubulake sawa ntono nyo kwere naku 2 negwe kyagula mula mu New York nenga mwabadde kana yekiro kumachano musange New York naye NRM kati sigenda kulwako akumanyi wuno fumwe tubakubira bintu byammwe nkulamusiza ticha webale tuweereza Madde nvudeyo kwogera ko oyo musajja gwe alabikide ku Sanyuka TV mu ka video yeyita Kawoyo yayogedde olujja n'akaaba amaziga. Omusajja oyo abadde asiibanga ku Stewolo mu office nga yeetala buli office za kuba jukira ONUPA speaker wa Kampala aliko Zara Luyirika kati nga yeetala buli ssaawa abeera azze kumubega abega bagundi deputy speaker naye ONUP ng'asiibaawo ng'asaba ssente asaba buli muntu yenna ssente kumbe ndowooza azze kubega ng'asaba ssente ng'atta abantu leero ayinza okujja n'agamba senga wange yafudde nga no amabugo n'omu 10 ng'alukiriza naye ng'abantu omuntu gwe bawa 10 n'enkya afuna ajjawo transport yamuleeta ng'agamba bannaye mungi leero natta senga leero yattako n'abaana boyogolaba omukulu nga tava ku Sewolo nene batugamba mu parliament mulimu abeeramu mu ng'asabiriza naye ng'okusinga ddala abadde abe tumulaba nnyo ku Sewolo nga wasiiba ng'asaba atta abantu be n'olumu yeeyogerako n'accident mbadde nzija mu kkubo accident n'enkuba badde nzija mu kkubo nga yeerabira byeyogedde gulumu leero yayogedde accident yamukubye leero yayogedde kino naye nga nno sente tasukka mmeka ng'omuwa omutwalo ekinene nyamuyambye n'amuwa omutwalo ng'olwo naye nga akwata 10 olwo n'alusanyukira naye nga weebuuza omuntu agenda okuziika abantu be n'omuwa 10 n'asanyuka alugenda mukolera biki tegeera naye ng'oyo omusajja abadde asiibaawo kicho oyo gwopositiza oyo alright oyo ye Kawoya stili yabadde ku Sanyuka TV nga boogera mafuukiro Bakyagulanyi Center musemwayi iso ne era secretary na Sanyuka TV mwebale nnyo mukola tubiraba naye eyo system tekola kibayita propaganda blackmail nenga takyakola kati waliwo omwami ono mukulu Pastor Bujingo owa House of Pigs Ministries International wali ku Stoneland omwami ono avuma Robert Kyagulanyi Center kuva ku machano olw'eggulo musula kati yasigaza mu esula 2 mu Bible mulimu ya mukyala Suzanne Makula mulimu na Robert Kyagulanyi Center amuvuma naye nga bwe tugamba nti seruka mama yote bwokwata kuliri awoloma
omukulu ono tumuwadde level tumuteka walina okubeera kati yalajanye nti abaana Kyagulanyi sime biki mukulu tujja kuvuma ne babiga wakomyokirire nkubuulira watuyise buddogo mugaso gwa buddogo kukuuma bakama baabwo kati fe buddogo tujja kuvuma ne babiga wakomyokirire owulidde ekisokera dda bujingo wanobe w'omukazi wo official ng'ogenze ne malaya wo ekigendwa kyali kyakufuna ssanyu na kuzaala sibwe kiri kati twagala mwana obudde bumala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuvuma twagala mwana by all means emyaka gigenda mu 10 okalakata enfudu tezaala negwe oli ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina abaana ninga gwa wanoba makaago nojjo yagale malaya nakulema okuzaalamu kati gwe oli ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ekirala mukulu nakugamba genda wetegereze ng'obudde bukyali omukazi yakulogesa kapale ka munda buli wakajja munakooza ng'otabuka ate omusajja nago balokoseza empale z'omunda tabula era gwe bujingo bakulogesa kapale ka munda buli mpale lwagijjamu n'aginyika mu bafuna kubanga empale oba yagula ndibota ya mpale buli gyayambala olugijjamu n'agyoza gwe ng'otabuka kati mukulu kambawe ka sampo katono nnyo ng'oli mu kaayana lirina eddagala gwe wali etandikira ffe twate tukulinako buzibu ne weetandikira eddagala lyo gwe mukulu Nyonzimaana Pastor Bujingo owa House of Pigs Ministries International lina eddagala gwe wali tandika ffe tulina buzibu ngenda kuzanya katono nnyo naye tujja kukalakata tujja nebabe gwajja kumyukirira ojja kunyoka n'omukka mu matu ffe tukubuulira kuba ffe tetukola tugenda kwesimba osigenda kuwasa osigenda kusaba mulimu wo tujja kukalakata olw'obusiru wammwe oli refugee oli mu overseas olina ssente amanyi ogakolemye okukolako amanyi g'ekisajja gaakula gyobera ntogenda gajja ku Robert Kyagulanyi tujja bakalakata wulira sample yayimba agamu temukola mpalana kubanga gundi abagirira kirala nawe wagira kirala ate yakulira empalana kubanga abantu we baba bavuma tayogera ayagala bakufune paka nga wetuze ojja kwetunga bayimba nebye bayimba sije bakola wade ya bakole ki gwe byobulira byokola oluyimba oburute bubakola ki oburute bubawula embwazi nga zawulidde ntole ku ludda lwe siba ogole ennaku musanvu ate nyinizo tasobola baga nti musirike nyinizo tamanyizigamba nti mwe badooga Bujingo tujja kumwetaaga oba empisa zaabwe bazijjawa nabo buli babwe butinga tumanyumyako nti baaliwo nga fete tugenda kulwako ogambye Kyagulanyi tasobola kugamba ku bubwabwe obutakuvuma nti yagala kwetuga okwetuga kwa mirundi ebiri osobola okugula obutwa bw'emmese n'onywa n'ofa osobola okugula omugwa ne weetuga in simple terms ekisooka bw'oba ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu malaya wo Susan Makula nga tasobola kugambako nti ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ogambye nti yagamba tebubaawula bw'oba oli mu Kereziya bw'oba oli mu kkanisa eri ya House of Pigs Ministries International ng'obuulira bayibuli gye wayokya yanjawo no bayibuli gy'obuulira era bayibuli etasobola kubuulira bintu byenda kwogera kubuulira abantu ne kubuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu zenjawulo bbiri ogambye Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola kugamba ku basajja be gwe mukazi wo ono malaya wo gwe bajjamu n'abaana tasobola kugamba nti togendayo firifeezi tolumba bantu kati gwe engeri makulu gy'atasobola kugamba nti yimirira tovuma bantu tujja kukalakata naye tumukalakatiremu kubanga nyine kiggwa yakiweebula ate mwagaye nti ebivumo bibaluma era mugenda kwetuga tujja bakalakata naye babega bajja bamyukirira musaaga ku lw'eggwanga tujja bakalakata gw'oli mu overstate kyekisooka toyisapoziti kubeera mu Uganda tukimanyi bulungi nnyo Nyonzimaana toli munnayuganda era y'ensonga lwaki wagira gavumenti y'obufere kubanga naawe oli mufere pasito omulambo olina pisito olina SFC olwo bayibuli Katonda baakuyamba ki kati weegendereze nnyo kyosiga kyokungula ffe tujja bakalakata kuba tetukola loosi gwe nkuvuddeko sigenda kuddako kati video entuufu etandise muli mutya kansubira nti muli bulungi njagala buli muntu akwate peni n'olupapula muwandike ebintu bino wammanga ngenda biva wansi mpola ekisookera ddala njala sooka kutumirako ku bupeji obuli bwe nawe emirimu ogenda okunoonyereza ku linnya Lumbuye mwebale okukola mulimu ate nno si byankunoonyereza ku linnya kubanga abantu basajja bakulu bali myaka 88
bali kunoonyereza kulinnya Lumbuye lyani ne mujje ebitabo by'omuluku lukaaga muyisa abakulu b'eddiini abakulu musigale nga mbala obugina omanyi omuntu yenna atalina amagezi omugwago muleka abala bugina gwe n'otambula munoonyeza kulinnya Lumbuye baagala nnyo ogwo nagwo mwezi mulaba muli ku Lumbuye munoonyeza linnya Lumbuye mujja ddi noonyereza nnyo neddala mulinoonyerezeeko so mbatumiddeko nnyo kati njala tandika vidiyo eno bwokaka mulungi nnyo buli muntu ampulirize bulungi nnyo ekisookera ddala njagala okwetondera abantu 10 in number njala soka kwetondera abantu 10 in number simanyi oba kwemuli oba temumpulira before nga bakakuba Alien Skin lwe bamukubagenda kuza omwezi 29 omwezi ogwokutaano ne batandika omwogerako awo ne bamupromotinga nafuna abantu 10 nga bangamba Lumbuye toyingira mu kintu ekyo omusajja oyo si mutuufu omusajja oyo si mutuufu Lumbuye tukugamba totomera omusajja oyo si mutuufu kyenakolanga buli muntu yansindikiranga message nga ngenda wali mu WhatsApp block ne blocking abantu 10 in number mulayini yemu kyenakola nengamba no kanzije mbuulirira omwana ono nga mubuulire okusinzira ku biri byempulidde bembulookinze mwenna bawuliriza mwawulira voice note zange ku recording ku TikTok ze nakola nga mbuulirira omuvubuka oyo era nga mulabula nga mbesinga ku bantu benna blog nga bali bampa information nga ndowooza nti bamwagala nemba blog nga bantu 10 basebo ne banyabo nsaba kunsonyiwa mwenna benna blockinga nga mwali mutandikiddewo kumpa information nemba blog nga ndowooza mwali mwina nnomba nga omusajja temwagala mbetondera I'm very sorry abantu 10 benna blockinga nga mumpa information ku ntandiko yennyini ng'omuvubuka onajja mbetondera ensobi gye nakola sabawuliriza olw'ensonga nti nalowooza nti mwali temumwagala mwagazi naye abantu 10 bali kiba kitegeeza nti baali balina kibamanyi mbetondera ekyo nga kimaze njaga okusooka okwetondera bannayuganda bonna nti nsaba kunsonyiwa mu butongole nti nakola ensobi oba batutomeza ku kintu ky'omuvubuka ono ng'ajja tetwamanya nti omwana ono state mafia oba state agent nze nkyogera nganze nti natomera ku lw'ekintu kye tutasobola kulabirawo nti omwana yali state agent ne tuwolereza ne tuzimba ekintu nga tetumanyi nti ono state agent oba state mafia kwekyo nsaba okwetondera eggwanga kino nkikola nga nsinzira mu kawaayiro nti bajjajjaffe abaleetayo seeri ne bamukingiriza ne bamuliisa ne bamunywesa essaawa zino bejjusa n'egibali emagombe lwaki baleetayo seeri kati nange ng'omuntu saagadde kubeera nga bajjajjaffe abaleetayo seeri ne batatubuulira batasobola kugjawo kintu kino ng'obudde mukyali yo seeri natufuukira ekizibu njagadde okwetonda nti ekintu kino kye natandika oba kye twatandika kipromotinga ekifuuse ekizibu katukikube kiveewo tuleme kwejjusa nga bajjajjaffe bebejjusa kati nga baleeta Museveni mutegedde bulungi nnyo ekyo nzo nkyogedde nga Lumbuye bajjajjaffe baleeta ekizibu kibayita Museveni ne bakiwa emmere ne bakitereka ne bakiwa ssente tekimala ne kibatta mu kkowe lyerimu njagadde okuva kwetondera eggwanga nti twatomera ekintu kye tutategeera indirect tetwategeera kati nganze olwokuba nti n'experience nti bannange njagala okubetondera okulwokuba nti tuwa promoting nga tusafeguarding omuvubuka nga tumanyi kigeki don't hack this page mugireke don't hack this page muleke video etambule bajjajjaffe nga batasobola kuvaayo kulaa ku trimming Museveni ng'obudde bukyali kati ffe tubonaabona njagadde kino nkikole tutriming omuvubuka ono kubanga ffe twamuleeta ng'obudde bukyali tuleme kwejjusa mukitegedde bulungi njagadde obetondera ku lwekyo kati nkola bajjajjaffe kye balina okukola kati video etandise nekisookera ddala statement gye nakola ku video ya Umaro Kisekka I stand with it 100% just nkiwoobudde statement gye nakola ku video ya Umaro Kisekka mugiwoobudde I stand with my statement as usual nga bulijjo nyimira ne statement gye nakola nga bwe mbadde nzikola as usual just time yegenda okusalawo sigimenyawo ate njiyimirirako
kye kisooka. Ekyokubiri, nze bye nayogera mbiyimirirako ate era biwa obudde. Ekyo nga kimaze. Nabadde mwesonyiye antiru bwe yazze n'ayogera ebigambo bino. Kasita ataddemu erinnya lyange. Ka video kaluwa. Ndio katono. Video kagala kudduka. Aha, kasita yogedde ekigambo kino. Kati wenjagala okusinzira video yayo beesibuka. Kasita yogedde ekigambo kino. Lumbuye yetani teacher. Tabira akoyadde asikali w'essomero. Ichaba mondo. Ichaba pasta mondo. Ndoza Uganda bagigamba buli muyi. Kankaddemu. Ulira. Lumbuye yetani teacher. Tabira akoyadde asikali w'essomero. Ichaba mondo. Ichaba pasta mondo. Awo tugenda okuva tujja video ya leero. Tabangako wadde asikali w'essomero otugenda okuva ku video ya leero. Video etandise etya. Abasinga obungi temwategedde olutalo lwavudde luddawa. Era ndabayo ba house managers baganda baffe ba drivings be bavuze offside bazze balogedde ebigambo boogedde ebigambo bingi tebategedde entandiko ya kintu kino gye yafudde. Wanu katika mbategeeze. Mbagambe na blocking abantu 10 nga alion skin ya katandika okumeruka nga bampa information n'ensirika. Nenzija nga mwanga advice. Nenda sigala nfuna information nga ngisirikidde. Yabaye baserebu baze bavuma alioni buli kimunga bakimukolako. Mwali mudabe nga nzemo kola submission na sirika or information gye mbadde nna mu kabox n'ensirika nga ninda time. Kati lwaki twavuddeyo kukola ensonga zino ekisooka? Njagala kusooka okubaza omusajja muganda ffe gwe bayita Jero Gaddafi. Mwenda temwategedde ekintu kino kyavudde. Jeno Gaddafi yavuddeyo n'akola statement temwagiwadde matu. Eri etya. Jeno Gaddafi yagambye nti aliyoni bw'aba awakana ebigambo byenjogera ajja bigiye ku mutima nti Gaddafi yayogedde bikyamu. Aliyoni teyavuddeyo kwogera kigambo kyonna ti Gaddafi yayogedde bikyamu. Oyo Jeno Gaddafi. Wumba Lukiseka yagambye aliyoni jango wakanye ebigambo byenkwogeddeko oba bikyamu. Teyavuddeyo byogerako. Kiyakoze kujja ku social media kwogera ebigambo bingi naye nze mbadde nga atero muwa ne mugamba nti bahandula b'omuvubuka ono mumugjeeko media tajja ku media ekyo mbadde mukirabulira mumugjeeko akazindalo tajja ku social media nga manyi 1 manyi entegeera ye 2 manyi ebigambo byafulumya 3 manyi biki ebiyinza omuvaamu ne bimusula mu ntata. Yensongola kinagamba nga bahandula mumujje ku media mukiza kujja ku media akendeeze okubeera ku media nali manyi nti ajja kujja akole ki ajja kujjayo ki. Mu Luganda tugamba nti lyokanga ne tugenda tulabe sisi abasenkana emyoyo. Kannamunda gibakazaala abaana ne bazibula kadde balireke kweka ngo wana buli awo ne kajja ne kanga omululu bwe kamala okukanga kaba kawula emiyayu kukapa. Ffe twakasusse ejjinja lyaffe okulaba omuyayu ne kapa era omuyayu twagufunye. Kino twakikoze nga basuse kubera Jeno Gaddafi ng'aleese ki? Jeno Gaddafi ng'aleese information musooka ne mumulumba. Jeno Gaddafi yaleese information musooka ne mumulumba ffe ne tujja ne tukasuka ejjinja tutegeere kiki ekituufu ekiri mabega wa kino. Kati omuvubuka n'avaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo. Kati ekisi kyekikulu. Ekikulu kiri kitya? Jeno Gaddafi ne banne bonna abadde bali wa Alien Skin. Jukira nabagamba nti state yaleeta kambazo kato state yali recruiting abalasta banji abajja mu ghetto videos nga bazibaddeko mu kibadde mu kimanyi. State yali recruiting abalasta banji abazze mu ghetto ezinjawulo okwetoola eggwanga nge bataddemu n'ekigendero ekyokukola emirimu gye yagala bakole. Ekyo nga temukimanyi. Ekyo mujjukira bulungi nakyogera n'ensirika. Kati Jeno Gaddafi byavuddeyo kwogera buli omu yasose n'amulumba nga tebategedde lwaki.
kubanga gino gavumenti yaffe kizudde nti omuvubuka ono ali ku mission ya kusika bantu bonna abali ku lusege lwa Kyagulanyi kubateekawo. Wenjera kubuuza gwe omukyala kansonga kubuuze gwe osobola okukkiriza dokita wa mujja okukuba empiso? Ekyo kimu kyokubiri. Museveni ayinza okukkiriza ba bodyguard be bakumero ba Kyagulanyi sentamu amuvuganya? Tekisoboka. Kati ono yajja wa passion ne love okusika abakumi ba Kyagulanyi sentamu bonna nga abazza ku side ye. Ebigambo abudde sigala kwogera bingi kuba no information nyingi. Yajja wa passion esika ngode tukimanyi nti Kyagulanyi bagala muyita buli wamu wasoboka. Kati ono asika abakumi bo bonna abatwala abaseeno. N'ebigambo gino Gaddafi byayogedde bingi nnyo mu bimanyi bulungi nnyo. Oli namugamba ebigambo bingi Gaddafi yavudde binaga okay omusajja alina mission ate nga nalira bategeezaako dda nti balina enteekateeka nyingi awo tetugenda kulwawo. Omukulu ono yagambye siberangako musirikale sisobola wadde okuuma essomero which it is okay. Naye tutandise bwe tuti mpola mpola. Bwe twali tukingiriza omuvubuka ono tekwaliko muntu nsoka ntibadiremu. Bwe twali tukingiriza omuntu ono era kansoke nteko ne point 1. Fenna bannayuganda abaateeka amaanyi gaffe twagateekawo nga tugateeka ku muvubuka ono lwa muntu wa wansi so si lwa ye ng'omuyimbi. Twagamuteekako lwa muntu wa wansi kubanga omuntu wa wansi yabonaabona mu ghetto. Yensonga lwaki tajja ku muntu ono si lwakuba nti olwo yabufuzi. No. Kyekisooka ekyokubiri. Ndabye abatambuza propaganda simanyi babasasudde mukube Alion Skiri mukulu oba nnyabo simanjala soka kubuuza. Bwe twali tukingiriza omuvubuka ono muleeta ani atusasula? Tewali. Gobogamba nti Kiseka bamusasudde Lumbuye bamusasudde. Leeta proof emulaga nti emusasudde. Tetusobola kubanga twazimba ekintu ate kikube nga tewali nsonga. Okitegeera kyekisooka ekyokubiri. Njala soka babuuza. Babode bagamba nti Alion Skiri bakozesa Abitex akozesa nopo okuba Alion Skiri nti Abitex akozesa Abitex si wa national platform. No. Nkiddamu Abitex si wa national unity platform. Although wano mu public ajogera si wa national unity platform. Musajja wa NRM era ali under Muhozi project era kontrolibwa Salim Saleh. Yensonga lwaki ndi bakola association z'aba music promoters yomu ku bakakiiko abaddeko ne banne. So tebayo omuntu yenna omusiru akulimba nti simanyi Abitex akozesa nopo okuba Alion Skiri bakuba lususu lwa mbizi. No, that is wrong statement. Bwe twali tuzimba omuvubuka ono twamuzimba nga tekuli muntu yenna wa kibiina kya National Resistance Movement. In fact, bonna abamulika essaazi nabo defending aba NRM abadde bavuma Robert Kyagulanyi Center from Monday up to Friday. Abadde bavuma Alion Skiri ba NRM abadde bamuvuma okuva lwe yajja mpaka lwe twakoze live ne Umaru Kiseka. Okubajjukiza nagambye Umaru Kiseka mwadde ku video nti tumaliriza video eno kangende na yete weewuunye nkya nga ba defending Alion Skiri ba NRM. Eyo statement mudde ku TikTok jeri nabagambye temwewuunya nga bagenda ku defending Alion Skiri oba lususu lwa mbizi ba NRM. Bwagenzo kera ku makya nga mwana wattu aba defending Alion Skiri ba NRM bonna abamalwa Kyagulanyi Center mba propagandist. Nengamba wow. Ekyo nenkirekawo. Kati wano wagenda okulya okombe sowani. Omukulu omulaba bamuyita Iron Fik. Oyo bamuyita Iron Fik. Oyo. Iron Fik oyo y'omu ku bantu abasula ne Alion Skiri era banfanfe. Alion Fik ono ke kabinja k'abavubuka Nsereko Muhammad kabadde akozesa okwetoloola campaigns abadde akola mu Kampala Central. N'akabinja kono omuvubuka Iron Fik. Muhammad Nsereko baakozesa era Muhammad Nsereko okuyingira mu lutalo luno
abadde n'omukolo muvuuka ono under this group eyono Ionific Muhammad Nsereko kye kyamulese kubanga njagala bwe twatuzimba omusajja ono Nsereko yali luddawa teyaliiwo Nsereko yali luddawa teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Mondo yali luddawa teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Fulufiga yali teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Balista yali teyaliiwo twatuzimba omusajja ono Kibedi Cox teyaliiwo twatuzimba omusajja ono abantu bona bakasende Dubai tebaliwo ffe twatumuzimba ate bali bamulwanyisa kati bwolabanga abaali bamulwanyisa ate bamudifendinga then kikuwa ekibuuzo kati kyenjagala tutandikireko njala tutandike bwe tuti Nabagambye tutambula mpola bulungi nnyo mbagambye Nsereko kyamuyingiza mu lutalo luno group eriyo nvubuka ono Ionific keka group Nsereko kabadde akozesa mu Kampala Central mu kunyaga obululu okutulugunya n'okukola buli kimu Nsereko yabadde akola ki yabadde akalimye ekyo kyamuyingizaamu kubanga abadde asuubiza okukozesa Alioni ne state machinery mu kalulu akaddako ng'akozesa bano ekyo kyamuyingizaamu naye omukulu oyo ffe tumulabula buli kyakola tukiraba kubanga yonko bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kati aho tuvuddewo tugenze ku nsonga endala Chati ezali nkinze mwazirabye nginda bala bagako bulazi chati ezali nkinze mwazirabye zino zonna chati ezali nkinze nga ziraga nti omukulu ono abadde n'enteekateeka n'abantu badiringa nabo mu state njala mbeere kiriya nnyo nga muli ebintu bino ezo na chati zali nkinze ezo na chati nga ziri nkinga ezo na chati ziri nkinga zirimu abakulu kati akasajja kano mukalaba ke kasajja akavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga ako kemulabaako kavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga njala tugende mpola mpola ako kavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku Twitter n'atuuka n'okukabulookinga ako mukalaba kati mukalabe bulungi nnyo wano mukala bulungi nnyo kekaawo kati oŋŋamba otya nti gwe yali wankyukakyuka ng'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'odiringa naye oba toli wa NRM nga gw'odiringa naye kati awo tuvuddewo katugenda ku nsonga endala omukulu Fiiki bino bigambo byayogera then byokengere ku information entuufu mbage muwandike ebintu bino mpola mpola bino bigambo Fiiki byayogera ono Fiiki yono aline Alioni skini kanza nyinga mbetere ekifaananyi wano tewali muntu wa Bobi Wine gwali sadboy nze sente zenja sizijja mu gavumenti kale bakeere ku macha bagende bajeyo batano bafa bali makomera oba bafa abazuukize ekitegeera naye batano bafe bafiire mu bintu ebyekisirusiru nabo baagala tu driving abateeke mu bintu ebyekisiru era so baba li commission kwenunula batuuseewa n'okwenunula kwabwe segeera fene by'obufuzi byatutama bo baagala sebo alien akeera akola ekyobusiru ffenna bwe tumbeerako sebo batukwatire mu bintu ebyekisirusiru ebyo ebitalina kye bituyamba ffe tetuli tiimu Bobi Wine siina kye mwagaza si alabirira abeewaffe omulidde bulungi nnyo yoyo tugenda mpola tugigenda gikwata mpola kati omukulu ono yagambye mulize ka video kano yagambye nti ye tasobola kubeera ku side y'abantu babira ku side y'abantu kimufuula mukazi naye nga ffe abayingira mu kupromotinga n'okumuprotectinga twakikolanga tukikola ku lwa side y'abantu simanyi nti obayina ekika ky'abantu bo kyagamba nti kyabeera nakyo mukawulize ka video kano yagambye okubeera ku side y'abantu afu kimufuula ddemu information njina mukwate empola nze Bobi Wine jasinze mwagazinga mu ghetto tola munange zampa muke mpisa mwate muzoda nyo kibanda segedde yama kati mwana walozi mugwaze zineno mwana ezimwetolodde zinene zirowooza mbu tutano zinange ndi top yaman ngabi yenkoze mbikoze nze kamwana ebanga lyembaddewo kati jasi njogera kunze nganze alien ebanga lyembaddewo sikola nkolimba mu fire records segedde
Sikola nko kolabora mu Firebase yenna. Number 2. Labisa. Kubanga oyo mondo muyibye ndongo yendese siko kujja konti singana jane kola bonti wali wa Firebase andese. Esegedi. Nezo jagala omuntu wave yagambe tyanga tulide moyo kwinga mubaya. Yo olukwerutya. Ukategedde. Kwansoka nenewombeka mune ngamba ne kati nizo baja sikanze okusaidia abantu nenda banga mwana anja kuba atenga afuuse demu. Okubera kusaidia abantu banga afuusani banga afuuse demu. Kati gwe house manager ali Saudi Arabia akugambye okudda kusaidia abantu aba afuuse demu. Siwe kiri? Okiwudde bulungi nnyo? Okiwudde bulungi nnyo? Kati gwoga nti wagira Kyagulanyi. Nendo za statement ejulide kati kanso kenza nyina kano okawulye bulungi nnyo. Natugamba mwana nefundaga muntu musirikire tunange nefundaga muntu kwolo mwana naliso nako nenonda mubindekere ane tubimulekera ye waja wasobola oshegedde natugamba kwasa Kyagwa tubimukwasa yonna mu bubokisi ne tubumalayo oshegedde sinanga bumusuba bwanyaja naga munsabire ate kati kwebala tukusabire nga tekuno tusabira tutuulira gwe tutuulira bibyo mune ko tugamba ne tugamba teno katuna lebo Kyagulanyi eno gyagenda tugiddeyo kino oshegedde oshegeya era bwana tugamba yatuwa step eddaku yabwana tugamba nti mwerumirume nga twerumalumu kati bano bamutegeredde ne baagala okwerumaaluma atannabatulumba netanaba kukyogera bali mukwasa kati kitwago twagikwasa Kyagulanyi si Bobi Wine Bitisa segedde tokwatate buvunaanyizibwa bwa Kyagulanyi kubuti kanze agamba konti bikwase hali eni bikwase hali eni tonakyogere ekyo yagamba kukwasa Kyagulanyi fale tukwati bimukwasa agamba mulonde ne tulonda balinga abagamba tumugyemu obwesige kati mwaka kumujja bubwesigwa ate bukwasa nge mwakummanyira bagala biti kyatanga byepikira naye gaga amazima jasti njagala babasigale ku kitoko yabwe etya emu kubanze emabegako mbadde netesenyama we neŋamba nekigenda okundi okukwitinga endongo sokabayiso bayisaawo nga amawulire sigaliimu otegeera balime kwekwasa awo tuvuddewo njala bawa statement ku statement kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wano olumurumota kakasembayo sefugeka wamaze nange enguddemu ndikemegwire byange kandi akamere kange akasembayo Bobi Wine yava mu ndongo yadda mu politics benefugera mu ndongo eza omusajja ddira omukomye mu ndongo baba bamuleke bbiri kuba endongo olugire n'okukyayira okugulira Bobi Wine akyayimba tulabanga ati nga pulezidenti naye okujjako singa bagala bimujjamu biri mu politics tumwagala mu ndongo nene bamukomye mu ndongo ati bwadda mu ndongo kati anga twegeraageranye nsajja ne tumukwala omusajja natugamba mwana fundaga muntu musirikire tunange nefundaga muntu kwolo mwana nalisino nako ne bamukomye mu music begeragiranye n'ekyo kiggwe kati katugende wano awo tuvuddewo katugende wano muwulire bulungi nnyo bw'ogambye nti oyagala kujja tujja Kyagulanyi mu byobufuzi tumulete mu music omu challenging ekyensi ekiwulidde bulungi nnyo which is okay kyesisuubira nti ajja kikuwa tugenze mu maaso wagenze n'ogamba nti ogenda Semba okuyimba mu Desemba omwaka guno naye tewawadde ensonga lwaki ogenda kusemba kuyimba mu Desemba abantu ngenda bawa ensonga ekyo nakyo bagenda kimanya kyokka nga wakayimbira emyezi 4 gyokka naye njala kubuuza bannayuganda music industry baddeyo ebbanga ddene nnyo njagala muleetera recording waliwo omuyimbi ayimbidde emyezi 4 ng'alina akuŋŋaanyizza ebyobugagga ng'omuvubuka ono byalina kitegedde bulungi nnyo ekyo tukivuddeko omukulu ono agenze mu maaso n'agamba naye nga bwagenda nti agenda kuyimba agenda kusitopinga mu Desemba nga waliwo ekigenda omusitopingisa awo wendaga yagenze n'agamba nti
ye akozesa milioni 2.5 buli lunaku era ayamba abaana ba Kyagulanyi oba ayamba basirikale ba Kyagulanyi bodyguard okubasasula kati wuliriza bulungi nnyo gobogamba nti okozesa milioni 2.5 olunaku gwenga omuntu kiba kitegeeza nti ewiiki okozesa milioni 17.5 ewiiki omwezi ze milioni 7 zokozesa gwenga omuntu ne gurupu yo je mitwalo lafule ebiri ejja dola sibwe kiri naye wakayimbira emyezi 4 concert ze wakayimba zetumanyiko ziri concert ezimanyikiddwa kugazala ku social media ziri concert zizino ziri concert 4 concert Abitex ya kutwala ku Freedom City yabakadde 15 UK yabakadde 16 Dubai yabakadde 17 nembala jiwagenda bako obukadde 11 bokola obukadde 6 in total is a concert zezimanyikiddwa kezalangibwa kati zino zo mabalabala we don't know how much you collect ekyo kicho nze mbesinga ku zino ezalangibwa era zimanyikiddwa ensi yonna kati obanga okosa milioni 2.5 olunaku ze milioni 17.5 ewiiki ze milioni 7 omwezi nenga concert ze wakayimba zetumanyike ziri official ziri equivalent ku milioni 6 kitegeeza nti gwene ekintu kira kyokola kyobala kanjira soka kubuzamu gwe muyimbi eka mu Uganda eyakasoko kubanga ogaba sente ng'ozigabira abantu ne bayimbi banno gwasoose which is okay kubanga abayimbi bonna mu Uganda bakodo teri muntu asobola kukwata sente nazigaba kitegeeza obadde oyina income endala etali kweno gyokozesa sente okuwa abantu bano public ebadde kimanyi nti kolabo zobadde okola zonna ezisinga obungi obadde tozikola nti okola kolabo zonna obadde ozimba empire yiyo mu linnya lya collaboration obadde ozimba empire yiyo ekyo public ebadde kimanyi ekyo tekigenda kirwako njala bawa information eno mpola tugenze mu maaso kati wano wali okulya n'okkombeso wano wangambye nti Lumbuye tabeerangako wadde asikali akuuma essomero kituufu nnyo nenjala kujjukiza bwe bakutenda okudduka toyita wopangisa kyekisookera ddala kati wano wali okulya n'okkombeso wano ekisookera ddala abadde Uganda bategeere ffe tuli basiru tuba tumanyi ne tusirika ate ne tunoonyereza kati public kino kyetamanyi mukulu lususu lwa mbizzi information ina jenjogene jaro veyo jiwakanye video zona ze wakoze ngo gamo 7 ejeko mu ghetto simanya kuwa yakamoto kebyo nabyo that is past njagala kati present wenjagala abantu bategeere njagala ensoso kebubuze tudde mu 2015 njala tegeza public omukulu olwo mu 2015 yali ku campaign trail ya yoseriti bahapula utabasula mtano wakale kinsite tabizide ensanga bisibe na nyini kabuyonje itambula yali ku campaign trail eranga yavubuka abakwasibwa emotoka oba bayade bayine emotoka zaabwe nga bakola spinning emotoka ezo omanyi bayita spinning okwa attracting abantu okujja ku campaign so omwamiro gwe mulimu gwe yali akola mu 2015 mu campaign ezo bwamala campaign bezigwa 2015 campaign ngaziwedde omwami ono yayingira amaje n'atendekebwa nga omujasi wa LDU nkiddamu campaign olwaggwa omwami ono n'ayingizibwa mu maje aga LDU agaliza force n'atendekebwa bulungi nnyo era is a well trained soldier yagenza okumbuuza nti siberangako omusirikale kankabaddiremu nze mbakwata mpola kankabaddiremu ono katono nnyo naye erabira nti information tujja kuba nayo tujja gifuna kino kyeyogedde kikyo Lumbuye yitali teacher tabeerangako yadde asikali w'essomero okay sibirangako asikali w'essomero gwe eggwanga libadde limanyi toli musirikale eggwanga libadde limanyi toli musirikale 2016 bamuli kulutinga okuyingira mu magye under LDU
bamutendeka bulungi nnyo avaayo. Mwebuuza yayimba ekigambo nasomako ne Kakoza Mutale yakijjawa. Bano be baana Kakoza Mutale be yatendeka okufuluma okwaŋŋanga omulaalo. Bano abaana Kakoza Mutale be yatendeka okwaŋŋanga omuntu yenna neŋŋanga omulaalo nkiddamu. Mujjukira nga tugenda mu kaluka 2016 Kakoza Mutale yakola ejje n'agamba lino ejje litendeka lyakweŋŋanga muntu yenna agenda okuyima ku buli omulaalo. Ono omwana we yayimbira nti nasomako ne Kakoza Mutale kuba Kakoza Mutale yali head of military training wing eya proxy eya Yoseri. Ono we yayimbira kati ujje mwebuuza simanya yimba nasoma nako Kakoza Mutale nga temanyi yasomera ludda wanaye. Mukitegedde bulungi gwa bitinkudde nze information nali nagisirigirana na blockinga n'abantu. Tugenze mu maaso. Omuvubuka ono era yomukuba kabinja kabala Stafarians akategekebwa nga tetumanyi. Njala public emanyi nti oyina engoye ez'amagye okuli eza UPDF neza SFC ngero zambala ziri makaago. Njagala omuntu yenna oba oli wankyuka kyokka toli wankyuka kyokka mulina contact mu UPDF ne mu reserve force. Mugende munonye simu ya Kakoza Mutale oba omuntu yenna eyakola mu kalulu ka 2015 aba mona bomanyi baba information ovuko ne yajja ati okuyingira mu magye ga Uganda. Yensonga lwaki ayine ebyambalo by'amagye teryakola ki teryamukwata. Nabagambe tugenda buki mpola mpola. Aya tugenda ki mpola mpola. Omukulu ono ani yaba sporting obayingiza. Yaba sporting obayingiza omuyingiza muyita Major Kimogezi. Major Kimogezi ono aina office ku Okero House. Era bamukozesa nnyo nga campaign zinaatera otuuka recruiting abantu abagenda okukola nga bakazanyiikirizi n'abagenda okukola mu biseera bya kalulu okuba nti bayingiza mu bitongole by'okwerinda okuba nti babegera eggwanga okubegera state okukola emirimu egyo. Omwami ono bw'aveeyo wakane tamanyi Major Kimogezi abeera ku Okero House. Mu bufunze omwami ono mubadde temumanyi nti musirikale omujjuvu omutendeke okusinziira ku statement egi yakoze nti lumuyitaba yankowadde omusirikale akuuma essomero. That's true sibiranko musirikale. Negwe public badde ekimanyi nti oli musirikale. Tugenda mpola mpola. Watuuse n'okwogera ebigambo bingi nnyo bye sijja kuddamu naye ka mbitegeeza abantu. Gwe kennyini mu bigambo byo walumbye Robert Kyagulanyi Center mu direct naye nga yetannakuddamu. Ffe twakasukidde ejjinja gwe n'ojja ne weeyambula. Omwami ono agenda n'abagamba nze ndi uncontrollable ndi unruly tewali ansobola neefaako nzekka ne gavumenti yannemwa. Eyo statement agikola nga temumanyi kiki kimuli mabega. Ndowooza kati mukitegedde. Mwenna abadde ku social media aba in-laws abadde bamuwagira temumanyi lwaki abadde abagamba ndi unruly ndi uncontrollable teri ansobola ne gavumenti ensobola. Kubanga alina kiri nti Mujaasi mutendeke ali ku mission mwekenda gye mutamanya nange gye saamanya era yakimbe. Temujjaako video mugireke temugijjaako mbeegayirire temujjaako video. Zino entalo mwe mwazitandise temwagala ku Museveni leka video ebeereko. Omusajja mwamutusimbamu nga tumutegeze public. Mwakagala okujjako video n'emirundi esatu mundeke njogere ebigambo biba bikyamu lwaki mugijjayo. Bwiba bikyamu lwaki mugikwata mugireke nze njogere ebigambo byange. Nze mbagambye abadde agamba ndi unruly ndi uncontrollable. Tewali ansobola ne gavumenti ensobola nange neetya ng'alina backup ey'ekintu kiri kyamanyi teryasobola mumukwatako. Mumpulira bulungi nnyo
kiri ekyomu majje nga n'engoye zonna zirina kyabadde akozesa mwe nga temukimanyi force agijjawa lwaki ayogeza amaanyi tewali asobola mukwatako ne gavumenti yamulemwa kubanga ali mu kabinja k'abalasita buli we nabagambako buli atawulizako information yabagadi Museveni atendeka abalasita n'abasindika mu ghetto then come and blame Lumbuye era akiwakane nti si musirikale njagala ave yakiwakane nti simiri nti tebamutendeka busirikale era batatakola mulimu gwa state ave yakiwakane ngale before ogenda okuyimba UK bamukimako mu meeting yali nasooka nayogera n'abasajja ba state ba SFC abali mukaaga nga bamukimye commission emu kati abaana baba bali kulutingira mu kabinja akalimba zebbula mando ebiseera byo omugenzi kaweesa we bakunonyeza nnyo ababbi bikibi bakwatira ababbi abavuka abayayenyo babatwala baba converting into military force kati mugende mpola n'abantu mbagambye nze neetondedde public olw'ekintu kye natomera nga sikitegedde njagala veya wakanete si musirikale ebimotoka butabako number plate I'm less concerned about that naye njagala bo fact power gy'abadde agijja nti yetakwatibwako era teryamusobola kwabadde commission tugenda mpola ekyo mukitegedde bulungi nnyo omwami ono aina kodi titokole byonna mubikole net of mabob that was a set code yokanga gyalinamu njagala oveyo mbuulire olunaku lumu alioni skin yakola statement ng'eyimira n'abantu banna Uganda kebere kadama keberani kebere wa boda kebere wani ono boy emirimu gye yali adde akola abadde avuganga ne boda ekiro nga tannafuuka ku ekyo kyali abadde avuga boda mu makingi era ng'ensi mumanyi avuga boda kintu avuga misana ng'avuga boda njala tugende empola fulu figa bw'alema okukwata ghetto Buchaman n'alema okukwata ghetto Ashbakato n'alema okukwata ghetto Catherine Kasasira n'alema okukwata ghetto balina okuleeta omuntu indirectly nga temumanyi najja ebintu byonna byabadde ajja akola abadde attracting abavubuka abato bonna okumwegattako in this guise of fighting look like Bobi Wine and indirectly fighting Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azimba empire yiye ng'eri mission y'omusajja agimanyi etambula egenda mu maaso nti ekintu kye bateekamu tetujja kusobola kitegeera okutuuka lutwakitegere ntitukibakuba ng'olowooza lwaki atuuka okwegeranya ku Bobi Wine mbu kati kambona information endala lwaliyo kati nno okulira kukombe sowani kuva wano lwaliyo convention ku kitebe kya Nuupu already baganda baffe bali bamanyi nti omusajja ali ku saidi yaabwe wabawo omukungu omu n'amukubira n'amugamba tukwetagga tukusaba ojja oyimbeko ku convention eno osanyusa abantu n'abagamba nja kujja obudde bugenderera bagamba General Gaddafi we kubira ku kyaliwo ajje General Gaddafi akwata essimu akubira aliyo sikira mugambo wayi kyali wangu olirudda abantu bakulinze nga tojja namugamba ndi wano kumpi wadde ogamba namugamba nti abantu bakulinze tebakulaba kyava mugamba alaalika nkubuulire nze mwana asobola kujja mu kifo ekyo nga waliwo empologoma bbiri tezibera mu kifo kyekimu sisobola kujja wa empologoma bbiri tezibera mu kitundu kyekimu kati ndozo otegede statement zaakola empologoma bbiri tezibera mu ki olwokuba nti Kyagulanyi ku convention yaliwo naye nga baali bamukubidde official ajja ayimbe kati bino byonna General Gaddafi agenda agatta afuna ansa General Gaddafi amukubira essimu ku bintu ebiddako
omuvubuka ng'alaga nti alina kyazimba mu Nuupu okujja abasirikale bonna abakuma Kyagulanyi obateeka ku sayidi ye. Yagamba ye tasobola kubeera wali ye nga bwali empologoma tasobola kuyimira wali empologoma ginne waayo. Byogo mugamba nti muntu wa mwe muzimbye kumbe yalina kyakola kyazimba. Ekyo nakyo nkimaze. Kodi yine endala gye mutasobola kutegeera. Omwami ono mu kusika abaana bano bonna jukira ye alina access ekisobola okufuna ba bodyguard abasasula ba company. Lwaki yasalawo kugenda ku Kyagulanyi? Soko buze kibuzo. Lwaki yasalawo kugenda ku Kyagulanyi? Kiki yabagambanga? Yabagambanga muveeyo teri kiriyo mujje era nja basasula emitwalo 10 lunaku which abadde abasasula. Natuko bagamba nti muveeyo ekyo kiwaani wababwanyi kiwaani mujje wano sente mujja zifuna ali bya stogo tebikyaliwo era mebba malira budde bwammwe mubeere wano nze nja balagira ki ekyokukola. Kati ebintu ebyo bigenze bifunika Geno Gaddafi agenda okulanga omusajja gyamuvuga mujja ku mukama we. Geno Gaddafi kwe kuva naga nedda musajja ono alina kyavuga era yeso nga lwaki mulabye nti abantu abadde bamutambulirako bonna Bakyagulanyi. Kitegeeza abadde aleka olupoolo omuntu nawe n'asobola okuyita atuuse ku Kyagulanyi obulabe. Oza mutegedde bulungi nnyo. Kati ekyo nga tukivuddeko. Omwami ono recently yasinkana omukyala Prime Minister Nabbanja mu kifo ekyekusifu era ne bamuwa ensimbi okutandika project gye bayita 1 billion project oba Kawumbi project. Project eno kwabadde asinzira okugamba nti agenda kuva mu music mu December mwagenda okuva mu music ng'abeesinga ku project eno Kawumbi era sente zazina ng'abeesinga ku project eno Kawumbi eyamuwa Nabbanja ne state okukola emirimu gino. Njagala information eno ena veya jegano basintufu. Njagala veya yegana information eno. Kankudizeke malaga. Music industry mu Uganda emaze eri myaka egigira myaka nga 8+. Koyinza okungamba omuntu yayimbidde emyezi ena yatandika omumanya kambaddizeemu batamanyi bulungi nnyo. Nekyo sibanyonyodde bulungi kiriwo ekiti. Omuvubuka ono 2015-2016 bw'abeera campaign trail ya Museveni nga spina mu kuvuga emmotoka ku attracting abantu bw'amala n'ajoyininga Kakoza Mutale. Omuvubuka ono already yayinamu ekirowoozo eky'okuyimba. Yamala mu training bulungi bamuta agende muki agende mu community. Mu kugenda mu community n'atandika okukola emirimu gy'alina okukola. Nakati gyali mukolo muje mutamanyi gye mbadde temumanyi. Mumulaba ng'omuntu wa bulijjo is a well trained soldier on a mission. Mumulaba that's why akugamba nize ndi unruly ndi uncontrollable teri yansiba ni government ensobola. Neno otunulira omuntu nga tasobola kulowooza kubanga yabeesinze ku music tuli ku revolution tetuli ku bintu bya omuntu yenazanyira mu kambeere nze nenzanyira mu revolution okunzita munzita sigenda kutoma. President yatugamba naye kabeere yenga azanyira mu revolution si ya bana Uganda ndula bana Uganda katugumwanyi nazalyeyo owulidde ebigambo bino mwavumye Gaddafi ne muvuma Kiseka nze okunvuma kintu kya bulijjo sikiinaako buzibu kubanga byenjogera mbyogera ne bitukira ne bibeerawo kati nze okunvuma sikiinaako buzibu. Novumye Geno Gaddafi eyabeerako mu kkomera ne bamusiba empingo ne bamusiba n'obuli maawa neggwe ng'ensonga Gaddafi zalwanira zaggwa nga zikkwatako na wali mu Saudi Arabia ofune emirembe
kuwa omuntu gwofunyeeko laavu ejjo otamanyi tasobola kuyimba ekintu kyonna kya revolution mbeewuunya banammwe kambeere nze nga nange nvudde ku mulamwa mukwatanga emiggo ne munkuba kambeere nze nga nvudde ku mulamwa mukwatanga omuggo ne munkuba yaziraga nti nze ndi self-made ng'okuva ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokutaana ani yali akumanyi kuba n'essaawa zino bali mu kuvuma Kyagulanyi kuliko yakukolerako wadde video ng'akuprotectinga ng'akuwaana kunsereko Muhammad full figure simanyi ani kuliko yakola nga bakubye kuliko in fact bye byakukuba kati weewuunya ate lwaki NRM ekudefendinga kubanga ne Mondo is part of kakoza motale military wing byenagambye abantu ku social media nti tumaze okukola video eno naye temwewuunyanga NRM ye defending omwana ekyo kyabadde kati mu manjaaki nakyogera mudde ku video ya Kiseko ya Sunday sikyajjukira nagamba wano nemuga nti bulaza omuvubuka ono teweewuunye nkya nga NRM ye mudefendinga mugenda okuvaako ku makisa buli wa NRM najjayo ng'adife kyokka abali mu kumudefendinga be baamukuba mu ntandikwa kiki kye mwagala kisinga ku ekyo muina baganda mu UPDF muina baganda mu local defense muina baganda mu intelligence mugende mubuuze omuvubuka oyo si musirikale muita propaganda nebisoka nebituuka buli omu n'agira bwati byo munasirika temuyina kusirika nze ndi wano ku lw'eggwanga gwe gul'okubonda bwano naye singa nga nakuwulidde ebizibu byempitamu tojja kwagala kuyimirira wendi ojja nakkaaba kubanga ndwanirira ggwanga mwenna mujjukira nga mbagamba akabinja k'abalasita ke baasindika mwakategeera mwalaba n'akali mu SFC kati kiki ekiriwo kike mu manja ebyo nebyokudduka kabangali nga tewali case file yonna emugoberedde byonna bino byazaakuba abantu nga teri amuggulako musango wadde omusiba buli kimu kyonna that is none of my business buli muntu wakugula amatu galabe naye nze mbabuulidde information gye nnina era gye mbadde nafuna ebbanga ddene naye nga nsirise kye nakola kumubuulirira nalowooza nti abantu tebamwagala bwagazi n'ensirika ne kasita yavuddeyo information n'efuluma ate nga nali nabagamba dda mumuggyeko omuzindaalo nali nabagamba muggyeko omuzindaalo ate ng'era tosobola kulya ssente za museveni notakola kyalina kukola kati kambabuulire kino kanfundikira na kino omwami oyo kino kakipa omwami oyo ayinza obutaddamu okufuna promota yenna amutegeka naye ayinza okukomekereza ng'agenze Muhozi project nga gy'agenze okuyimbira kubanga yagambye tali ku side y'abantu ekyo nkiddamu yagambye tali ku side bw'okubeera ku side y'abantu abayanga mukazi kati gwe house manager ali Saudi Arabia yayogedda n'oyogera bigo binovuma abantu abogedde bigo bino bambi sigenda kunenyera sikusaasira naye njala kugamba kigambo kimu
nkubulide history wa revolution tembera love tembera feeling kyekisooka nenkugaba artist wa musician bazanya 60% okukyusa obukulembeze n'okuleeta emirembe mu nsi kati gwe musician akugamba nti si politician era tali mu politics feeling zizengo oyagala Robert Kyagulanyi Ssentamu zivaluddawa ebigabo byonna byogedde naye ebibuuzo mubuuze bibiri lwaki Jeno Gaddafi yamugambye wakanya byenjogedde teyabyogedde lwaki Kiseka byamugambye yogera wakanya byenjogedde lwaki teyabyogedde goloza badde basiri bale bamwayiriza ate rankiddamu yonna TV egamba nti Nupu Abitex akozesa abaana ba Nupu okuba aliyo nindo kikyamu Abitex si wa national platform musajja wa state akolagana ne Salimu Sale era beba promoter promoter abali mu controlling the music industry na kino kankiddemu ate bano siba promoters. Let me be categorically clear, we don't have promoters in Uganda. Those are businessmen, those are investors. They just invest money to earn profits in Chidam. We don't have promoters, we don't have music promoters in Uganda. We have investors who invest money with the aim of getting profits. Tetulina ba promoter. Chidam mu Uganda tetulina ba music promoters. Tulina basuubuzi. Ateka mu okadde 2 n'afuna okadde 10. Mu butongole bategesi ba bivulu. Promoter tategeka kivulu. Promoter a promoting omuyimbi ne music we era njala bategeza ba promoter basingo bungi muri ku social media. Promoting a music ye muntu akozemu duet ye muntu ayogera ku muyimbi ye muntu ayogera ku luyimba ye TV ezanya music oba radio station ezanya music so na akwata sente mbotegeze ekivulu na kivubo oyabera businessman. Those are investors with the aim of getting profits. That's why tibwategeka ekivulu omuntu n'atajja muyimbi n'atajja abantu baba mu mbeera ne bakubba ebidongo ne babyasa. Okitegedde bulungi? Yensonga lwaki bwategeka ekivulu omuyimbi n'atajja amuwabira mu kooti nti nakutegeka egindi n'otajja nziriza ssente zange. Tumanyi radio, tumanyi companies eziranga promotion nga ba promoting anti atu promoting amatagaga ne bakuba amataga bwerere promotion just to promoting a product ya bwerere kwata kato ngambo otya eyita promoter ng'ateka mu ssente n'ategeka ekivulu n'afuna amagoba age n'atambula n'agenda bukisaze n'agamba nti ojja kunziriza ssente ze bekwate. So baddamu, we don't have music promoters in Uganda, we have investors. Investor kiba kitegeeza nti ateka mu ssente kufuna amagoba. Yensonga lwaki business bwe zigenda obubi owulira nziriza ssente zange. If you invest something, that means you're going to get profits. Mukitegedde bulungi nnyo. We don't have promoters. But promoter abali mu music abatuufu kwe kuli Jeff Chiwa ne Swans Avenue. Nkiddamu ba promoter mu Uganda tulina Jeff Chiwa ne Swans Avenue. Bagulira abaana ebyokwambala, babagulira ennyimba, bafulumiza ennyimba mu studio, ba promoting a music on TV, ne ba promoting buli kimu. Omuyimbi bamutegeka n'agendako ne bwe n'afuna tour nadde ne bamutegekera show. Ekyo tuyita promotion. Naye ono asanze n'ennyimba zange 2 nti ngenda kutegeka oyo gwe bayita businessman investor si promoter tebakulyanga ssente. Neyo organization yaabwe gye bateekawo eya Salimu Sale okumanaginga abayimbi bakikola mu bukyamu. Mu Uganda ba promoter babagambye kuli Jeff Chiwa ne Swans Avenue. Those are promotion companies that are promoting abayimbi. Bano bonna ba investor. Investor ateka wantu singa talina sente zagenda kujja otebaddamu kibalimbako. Emirundi emekajja yalodde Jeff Chiwangaze mawuli n'ayogera. Wale udos emirundi emekaba na Baswanza Avenue abavide bagwira ngaba ne bongera. Nabera ku social media tugera. Simengera teka chungira. No. Those are not promoters. They are investors. Okitegedde bulungi? Kati bwe tuba tuli mu revolution. Mu revolution temberamu economic business or economic activity n'emu etambula. Mu revolution temberamu economic activity n'emu etambula. Tuba tufightinga economy ya dictate egwe. Reason being, President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuganda okuyimba. That means
economic activities zonna bazisiba. Are we together? Tugenze maaso. Bwe tubanga tuli mu revolution tembamu economic activity etambula. Gongamba otyambo wagira Kyagulanyi ayagala okukyusa eggwanga nga alwane Museveni. Nga tukimanyi mu taxi ezimu za dictators bakozesa leka abantu banywa omwenge bagende mbibala abayimbi bayimbe buli kimu kibere kiraga ensinti enseri safe gwe ngotega bivu. Singa mbadde ba revolutions mwali batemuteka kuba ebivulu bino biraga international community to Uganda is more safe than anyone else in the world. Mu revolution tembera mu economic activity tuba tulwanyisa government ne economic activities zayo. So now you are organizing music shows to show the entire world that kitambula bulungi nnyo. Ate musobola byawo Africa tubasomese. Monsi erimu olutalo lw'okukyusa ensi tembera bivuvu. Abitegeka baba nkyuka tebategeka bivulu tebera kivulu. Abantu omwenge baguvaako mabala bagavaako ebivulu babivaako buli kimu ne bakivaako ne bala bategeka bivulu nchakuma kivulu wachi ba keeping on social media nge besinze kumi tovula n'abakazi basi bonna abantu bali mu struggle ba besinze nyo kate ku music buli ku music mwera bide kibayita revolution tembera mu masanyu gwe njagala buli mu apartheid regime or apartheid time mu South Africa bali bategese ekivulu ky'okuyimba. Internet weri mugende mukebere kibayita revolution kibayita okulwanyisa dictator n'okukyusa obuyinza omberamu okunywa bbiya omberamu okuzina amazina omberamu okutegeka ebivulu tebibeeramu ne abeeyita ab'enkyukakyuka bebategeka show ezo abeeyita eb'enkyukakyuka bebategeka show after show babeera promoting otuzaako ntuzo tikiriyo kyembagamba. Bile bitumono bite njana kugamba mu revolution ensi nga waliyo bagala kukyusa nsi tebeera budde bwaku e Rwanda amabala ku masamu kale e Kampala ku 24/7 during apartheid abasajja bayimba nyenyimba nga teri kivulu na kimu nga nalide mu nsolo kwa motema bamotta ni akugamba nti wakyuka kwa national platform yategeko ono yategeko oli namwe muva ku mulamwa gozache lwachi ebivulu bibera bingi nyeba promoting okusinga embera za bakadama abafira mu Saudi Arabia. Lwachi ba promoter tebogera ku nsonga bemwita ba promoter ba invest lwachi tebogera ku nsonga za malwali nagali mu Kampala. Lwachi tebogera ku kiwamba bana nkubuuza lwachi tebogera ku kiwamba bana lwachi tebogera ku kitta bantu lwachi tebogera ku border ezibirwa right now border bali mu kuzikwata zo ndabazimalo bazitika tekulu yaki achokeddeko bogera ku kimo concert gundi lwachi babyogerako gogoita promoter Katuloko musajja bali bamwabiza ne bastaging awo ka stand musimanyi onagenze nakubolya musindise. What are you talking about? Ezo na stand zebazanyo okubuza mole nga kino kimaze bakwata. Tuli wantogera ku nsonga za house managers bakada mufire Saudi Arabia tukira ku machanga ogere ensonga ne tukola buli kimu njala ombulyo artist mu Uganda yali yakoze ensonga zamwe. Njagala ombulire ku abana babba mu malwali wa promoters kulukayogera ku kintu babana mu malwali ku dagatiri yali yachogeddeko. Ani yayogede ku border eziwandwa n'abantu abasasula engudo mu Kampala engudo zonna mbulira promoter ba artist yali yachogeddeko. Omusajja wuli Jimmy Spear yazogera ko nakola bivulu bya n'ateka post ku social media nga alaga binya potholes. Omuntu yenna tayogera ku kintu kutulugunya bana Uganda kigenda maaso mu Uganda. Mwe baba siba katambala kikino. 1. Omuntu asobola jjana akola stand simanyi bankyaye ne mubeera okwo. Omuntu asobola genda stand bajjayo obuli enkoko ne batuwa ku social media ogombeera ko buli enkoko ne mubeera okwo. Oli simeba amuvumye ne mubeera okwo. Simanyi ne mubeera okwo.
njagala ombuulireyo omuntu akera ku macha Lutamaguza akera ku macha nayogera ensonga nete muzi wa makulu ne bateke ekintu kyonga kirimo okwepiicha Bintu byetu bagamba zokusama aso mogere konso nze bintu byenjogera sijja kulumwa nnyo singa ekintu kibiro mu Uganda naye gwe yefudda tategeera nti totegeera mu kubanga guliyumira ku TikTok onyenya akabina simeze njogera nnyo simeye nkola ki ojja kulumwa nnyo kati njala ko bulya go wausimane yavumye kiseka na yavumye General Gaddafi goloza lwaki bwo okole emyaka 3 nodde Kampala sere ziba tesobola kumazisa ku commission gye wategeka okubeera mu Uganda Lwaki osaba okudda mu kiyumba wabanga Uganda nnungi nnyo okola milioni 10 useless mu Uganda zisisere tezijabula na proti Nova mu America na emitwalo 10 notuka miezi mukaga mu Uganda ne ziggwawo no yagala okuddayo ku kiro saba visa because Uganda is not economically stable politically Uganda is not stable kino kyetu bagamba let us fight dictator aveko obenga n'obukadde 10 butakadde obutano bukola business previously bajjajja fe batundanga mawulire ku makubo ng'alina capital wangu mitwalo 5 mitwalo 3 ng'akola n'asomesa abaana ku university kati n'obeera ne milioni 3 sikyakola kukola business biki bimwogerako mmwe biki bimwogerako the moment the money loses value that means however much capital you have you can't contain the competition between those non-taxpayers and you the person who pays tax tosobola competing nabo byetu bagamba we need to have a uniform rights nsasudde container n'omulala gisasudde tuyingiza business tugera tunda ku same price naye omuyaya akulaga tasasula container kusasudde container ekyagenda kitunda kanago kyo kino mitwale 3 wa mutwala agenda kumala kubanga tasasudde mu solo bitu bagamba lete mbitegeera tembitegeera nogenda mu house nokola emyaka 5 n'ennyumba nekulema okuzimba noyagala kudda ate n'otunda biwakola mu Saudi Arabia ate ofune visa ogende oddeyo oba Cairo oba Jettake oba ogende mu America lwaki obitunda kino kinjagala obbalaga nti ensi Uganda politically si nnungi economically si nnungi koleramu kuba competition yavaawo titewe competition eri waggulu nnyo due to the fact bakiteekawo kagenderere nti muyina okwavuwala yensonga lwaki mu kiyumba ng'olina omwana w'omupakistan w'omu Bangladesh ng'afuna milioni 3 ng'ofuna mitwalo 8 ng'okola n'emirimu musinga funako ku magezi otegeere bino olususu lwa mbizi abadde abyogerako waliwo omuntu bebyogerako waliwo promota abyogerako neno mulango lyanyenya akabina nyibere kyekyo simanyi ne yakubiro ne muddamu kyo promoting nga kigattako ku bulamu bwo n'enfuna n'ennyingi za kipromote kyongerako mukozese emitwe gyammwe nze n'olujja n'ovuma I don't care byenjogerako buli practical birabika byenjogerako biri practical birabika ogenda kukola Saudi Arabia emyaka 5 venga immediate uke Kampala mu myezi 6 ng'ononya wakuyita lwaki mu nsi yo ng'ononya wakuyita lwaki mu nsi yo ononya wakuyita ng'obadde oli mu Saudi Arabia emyaka 5 oba emyezi egi n'otuuka ng'olira ensi yonna togitegeera buli kimu tokitegeera kubanga system nfu Kyagulanyi kyalwanyisa kati gwe artist gwoyogerako gwowaana gwavumiddeko kiseka gwavumiddeko Lumbuye gwavumiddeko General Gaddafi nga tasobola kwogera nsonga ezo oba otegeera lunaku ki oli ku musirikale ku state agent gwotamanyi nti kyaliko kyakola mumanyi system ya dictator bwekola they can plant kama fledgers n'abeera waawo nga mulowooza nti ali kusaidia mukumbe is not on your side alina byagoberera gudo naffe tukasukira ejjinja mu kisaka najja naabo n'atandika okubaluka gwe tolowooza tebiga olususu lwa mbizi byeyogedde yate temumanyi muntu abadde abimanyi era ng'abiriridde kaseera yakugambe mu December bwagembo akoma ayimbidde emyezi nabwo akoma mu December okuyimba yabadde yeesiga ki sente ziri abadde alinda time entufu twamukwatidde wakati kati kino kankibabule kye twakoze temukimanyi kino kankibabule kye twakoze temukimanyi amusore munansonyi wokozesa akantu kano sitera nnyo bikozesa wali obaddeko ng'oli mu kwepiica oba oli mulonjo oba oli wowona oli mu kwepiica nga tonatuuka gy'olagane bakonkona ku mujibe bati omanyi n'amanyiga ekisajja gakubula kati kino kye twakoze ffe twamukwatidde mu kkubo era buli kimu
ekimuli ku mutima kyonna nakikubawo kati bw'oba tonnawo genda ogatte ebiga omusajja bye kitegeeza bimubaddemu olalo fe twamukwaddemu kubo n'afukumuka mubali temukimanyi nti yeegerageranye n'ekyabwe nga temukimanyi mwakitegedde twamukwatidde mu kkubo n'afukumuka buli kigambo ekimbadde mu bwongo n'ekyabadde asuubira okukola nga temukimanyi bintu bye tukola temujja bisobola gwebuuza bamuwoleza ba NRM bamufuya mu ludda nga fe twamupromoting omulera NRM ye mumuwoleza nga tumuzaayo ntemubuuka promoting ekintu nga kyongera ku nkyukakyuka y'eggwanga lyo kubanga buli ggwanga lyo likyuka ofuna emirembe n'okweyagalira mu nsi yo mbagambye tuli mu nsi zino omusajja akubuuza gwani ovaawa olagawa wakima kiwano oddayo ddi ewammwe kubanga he or she has a right to ask such questions. You are a foreigner. He or she has a right to ask you such a question. Where are you from? Why are you here? How long are you going to stay here? What are you doing here? He has all the rights because they fought for their nation. But for you, you are busy on social media dancing, teething around without knowing that you are supposed to fight for your nation. Temuchimanyi. Kubanga wabatekamo system, you have to drink and dance. That's all. You don't care about your nation. Faba joko ngati oyayogera nyo byenjogera biyamba gwe from mind you. Byenjogera biyamba gwe sinze. Kubanga mbirina ko knowledge. Mbanyide mwe nsobola bi overcoming override those points gwe tosobola kubanga tochimanyi. Bw'otyo okwogera ku nsonga y'ensi yo era bagenda kunyigiriza osindika kakadde Kampala Uganda katuka mitwalo 7 asatu ani agabbye kuba tosobola kulizoninga na kumanya ni akubbye. Banka zikubba toyina ogenda kuwaba kubanga tosobola kuwaba government infu. Oguze ettaka bali kubbyeko toyina ogenda kuba government infu. Omwana wa muwambe toyina ogenda kuba government infu. Nsi kyoba bannansi baayo. Nsi kyegala business z'abannansi baayo. Kati Kampala kye mutamanyi. Ku income ya Uganda mu collecting omusolo mwena bali mu diaspora mu contributing 45% ku musolo wingire gwanga kuzimbe gwanga eyo. Naye sente zimuweereza ziyamba kiti zirina era ogenda kulwala ogenda fira kirudu nga teri ddagala. Tosobola kyogerako. Then byonna byenjogedde bigambo byange bivunaanyizibwako ayagala okunnumba sina buzibu nakyo kubanga aze ekintu nkiwabudde. Kitegede bulungi ayagala okunnumba ne buli kintu kiwabudde byenjogedde gendo binoonyerezeeko ojja kufuna point ya byetuufu. Amanya ganze Lumbuye. Mulide bulungi mukama bakomere tusikane kuna ku lockdown. Mweraba.